First of all, before even the kugenda things, Doreen omuntu ayingirira ekintu ekikuwa essanyu, ekikuwa akasente, ate nga tekiri illegal, tekikuweebuula ng'omuntu n'akugamba nti awo sikwagalawo, ekisookera ddala taba mukwano gwo. N'akugamba nti omulimu ogwo guleke tuula awaka, taba munno. Kubanga ku research ekoleddwa Doreen, abasajja abajje abakazi ku mirimu gyabwe ku 100 only 2 be basigadde nga balabirira abakazi abo nga bwe balina okulabirirwa. Be basigadde nga basasula abakazi abo nti be oli waka kankusasula omusaala gwe wamala ne balekeraawo nga basapootinga abakazi abo nga bwe balina okubasapootinga. Okitegeera? Naye ku Uganda ya leero Doreen osobola okuŋŋamba nti ogwo omulimu guleke, enkya gwe gw'obadde weewaanisa enkya ne bakugoba oba ne guggwawo, anything can happen. So ng'ate w'oba ng'obadde ondese nga nkola, I can support the family. Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple. All right, hi lovelies, welcome to Love Life, Doreen again, and well, thanks for liking, sharing, and subscribing in the comments. Mwebale. So nkomezao Michela Mwesigwa. People mnange loved your talk. They say mnange this lady you know more would no mutegera. People misunderstand her, but yes, abachogede. So she's like, tell it like it is. Like guamanyi yabachogede, like taking a sugar coating, it's up to you. It's around the bush. Yes, so what the mama guessing if you don't, so mnange, welcome back. Thank you. How are you? I'm fine. Gundi ya kugendeleta the lockdown internet. Jeez. I almost run mad. You know what it's like being in a house, temina internet, abana bamanyira internet yabwe. TV, abana balaba TV naye sinyo. Baina bukatunzi bwabwe babera balaba kakati no longer you have to entertain that lot. Then you have to entertain bored adults. You're the one I know call the most. Manage for everyone. I think I almost run cuckoo. I know. I would take a name, but you know what? This generation, like buying on neck, trying on WhatsApp, kataba kuba masimu watono nyo. Ate nebagenda ne batujjako kamasanyalaze. Negubula asala. Wamana kwako kusibuyo nga teri ikodonga tuwade tuna masanyalaze. Now that is no board. Abantu ne batambula, ne bagenda mu compound ne bazanya, ne bakoowa, ne bakomawo mu nyumba, mommy this, mommy that. Ate buli omu abeera mommy. I know. No, that's why they say that like sometimes baloza muno kubera ewaka like say at home mom mulimu banange mulimu nedda kakati kwati omuntu agamba nti si mulimu yes ogumwazikemu just naku 2 just 2 days naye akitegeeremu kati wakola olunaku olumu n'amalako bulungi akole n'olwokubiri ayinza obutalumalaako nakugamba kwata rooli yo gye wampadde. It's an easy role. Women have to be respected, by the way. Whether you know mulimu batalina mulimu period. But my dear, badde bitabula ku internet, a good thing now obeerako. Something that I wanted us to discuss about this guy nakati bachabyogera kecha phantom n'omukyala ate kati bagaze tebajjayo ka history ba wakalabyeko akomukyala ngedda yaleko omusajja ku kitanda nekyo gye kiri kyosaki ensomyako nga bagamba yaleko omusajja ku deathbed ati waliwo ekirala kibalabye kibadde boogerako yagenda n'akima abaana bamujja we ku ssomero n'abatwala somewhere for like oba wadde otu naye bannaka what is byalwana ne kubukedde bw'obedde abantu babutambuza ne ngamba banna nga abatwala kirwaki kuba wamba
we don't know oba musajja yamu ignoring us. The story sayagade nagitegera, but my head I was like, why would you do that? Nga you need a man's attention. No, but I think before we fall in love, about twetagala tukola background. Leave alone all that. Before we proceed to discuss anything about this issue. Yes. Rina ekintu kye tulina okumanya nti ffenna tuli balalu. But the degree of madness varies. Okitegeera. That's why they say buli omu alinamu ka mental disorder. Yes. Ate ekyo okiraba mu bintu abantu bye bakola nga banyize nnyo oba basanyuse nnyo oba balekeddwawo. There are things that people do n'otegeera nti omuntu ono tali yekka. Okitegeera. Kati omanyi nti Doreen osobola okeera ku makya n'ofumbirwa omulalu nga tomanyi nti nfumbiddwa mulalu. Nga pretending nze no time ya dating. Leave alone the pretense. Leave alone the pretense. Kubanga gwe ali a little bit sen. Ebiseera ebisinga o ignoring signs omulalu wo zaakuwa. True. Omulalu wo n'akugamba nti nze nsobola okwokya engoye zo. N'omugamba kale zookye. N'azikwata zonna n'azookya. Okitegeera n'osirika. Kati n'omuweza kati nga kalike wala ngenda kakuweereza. Oli yanyiize baagize nga bagira n'akwata TV. Omusajja n'arecording yabadde musajja we oba mbaale oba weya. Na TV ku kisenge n'ateeka n'agimenya omusajja n'agakalera bamenye na TV yange. Kati oyo ngolowooza mulamu. Abamu tujja nabbakuba ng'olowooza okuba muntu mulamu naye ng'alina ekikyamu. Okitegeera? Kyova olaba Doreen nze ngamba nnyo abantu, take time to study the person gw'oyingira naye mu relationship. There is no rush. Ani akugoba. Okitegeera? Because nze mpuliriza ebintu by'omwana ono ne Phantom. Kati leero nina kagundi kensomye nga bagamba yayina omusajja taata w'abaana be. Nti yafuna a heart problem. Nga bamutwala ku kitanda kugenda India for operation. Mbu naye yamwegayirira agende naye amulabirire. N'amugamba nze siyina gafuuka nnamwana myaka gyange gikyali. Ng'amanyi kubanga omusajja yana rating agamba nti yali amanyi nange ngenda kufa nga sister wange we ya father same problem. Okitegeera? N'agamba naye ekyanneewuunyisa mba ndi ku kitanda they are preparing me for operation. Nankubira essimu n'angamba weereza fees za mwana. Omuntu ali literally ku deathbed. Weereza fees z'omwana. Kati gwe ng'olowooza nti omuntu gw'oli naye ali so sen. Necessarily ndaje wawulidde some guy was narrating yayogedde ku some different lives. I think wajiwidde we yagamba muno nze namugira nga tutaga just to have fun. N'abalemera mu motoka mbunze mpa ssente z'amata g'abaana. So people who are surrounded there bagamba omusajja omukazi muwe ssente z'abaana ng'abaana tabalabangako tabamanyi. Nagamba bannange. Naye ate olaba tuyinza okubeera wano nga buli omu everyone is giving their opinion about that issue. Yes. Naye ng'ate ono omukyala she's at the verge of breaking down. Naye nga tewali atutte budde ku studyinga mukyalo ono ddala kiki what is her problem. So bino byabeera ku social media ng'alumya n'apostinga buki aba yeegumya. Kwegumya. During nakugamba nti ebiseera ebisinga broken people will break others to the point of completely crushed. Naye nga it gives them satisfaction nti waliyo abali mu bracket yange. Waliyo abantu abali mu bracket yange. That bracket of broken mad people. Nti bwanajja mu bulamu bwo Doreen, she will destroy you. Akuleke nga you are completely shattered. Okitegeera? Nga ye it gives her satisfaction. Ekimuwa satisfaction. Nti noono naye mufudde kyenjagala. Okitegeera? Kati ensi ezitusingako obumanyi. Omuntu ng'oyo bamukwata ne bamutwala ne batandika okumukansolinga. Ne batandika okumusitadinga. Ne bategeera nti omuntu ono tumuyambye tutya. Naye nze kankubuulire. She broke the father of her kids. She broke Phantom, who is the next father of her child. She's going to break someone else.
So this is kubanga her ate until she's balina fixed. omukisa Katonda abateeka mu gaapu z'abantu abalungi. Era buli omu yabadde, I think I sent you a comment neŋŋamba lwaki abantu Katonda abateeka mu bwe gaapu bati z'abantu bafuna emikisa abalungi. kuba imagine kakati oli yakujja yonna gye yakujja buli kimu na making sure until you're having a good life ebweru byonna byonna byakuwadde akugaba biri mu loan naye gwe nosigala ng'okola byokola ate kati mukama n'akuviirayo n'ogula ennyumba kakati now there you are oyagala musibisa olinga agamba oyagala bamudeporting bamuzeeyo ate nga ye taata w'omwana we tajja kuwa any reason as to why she's doing that. Okitegeera naye ye mu mutima gwe mu bwongo bwe ekimusanyusa kulaba nti she has broken another human being. So waliwo abantu bwe batyo nga ye aliwo ku breaking the abantu. degree of madness that we have varies. Okitegeera nti ono omwana ne we munaavaayo ne mumubuulirira ne we munaavaayo ne mugamba ki I am very sure sinnaba kukikolako research naye ojja kusanga nti n'abeewaabwe baamulemererwa. Tewawulidde Phantom yatugambye mbuno maama we eyakira n'amuzaala yamugobye mu nju. And those people feel that everyone is against them. The whole world is against them apart from you yourself. You're the only one who is pro you. The rest of the people are against you. Okitegeera n'abeeranga as if she's waging war with the whole world. So nga ate abamwagala ebyaddala babeerayo kati gwe bw'ojja n'omulaga ebyaddala alowooza nti you're mocking her. Okay. Tayagala kumwagala abo abantu tebaagala kubaagala era abantu abo basanga nga bali mu relationships n'abantu ababayisa obubi ababakuba ababavuma ababakola ki ate babeerayo ne bafumba. Kubanga nga baagala kubeera mu toxic relationship bayagala omusajja aludde okunvuma lwaki kubanga amanyi nti ajja kunkuba nange muvume ankuba ekyobunafu mukuba ekyamaanyi ebyo byayagala naye kati wasanga omuntu ng'ali weak she will break you. She will break you. Beba bakazi oba abasajja bojja okusanga nti omusajja yamukubye eriiso ne lifuna damage ne bakwata omusajja ne bamutwala ku poliisi ye ne bamutwala mu ddwaliro bw'ava mu ddwaliro nagenda nakima musajja we ku poliisi. Omusajja wange mwagala talina kyamaanyi ekyo kitono nnyo. Omusirikale yatugambako olumu ku show Luke animwerabije yes nagamba ekitwewuunyisa domestic violence ffenaffe tubeera confused n'ogamba omusajja wo tumusibye n'otegeera nti kakati ono amuvuddeko baba bali awo the next day bane kwekyo nga ina okusavinga sekayo kale bugundi butono naye ne beewuunya nti wate omukazi eyagamba tumusibye ate enkeera amutwalidde emmere ogamba ate lwaki omutwalira emmere omuntu akukubye afandewe lwaki mumusiba. Okitegeera era ogenda okulaba nange bazeeyo naku omusajja azzeeyo. Kati Doreen eriyo abantu nga bo oba nja kugamba oba obutonde bwabwe buli bwe butyo oba embeera gye baakuliramu nga ye yabafuula bw'etyo nti yafuna okubonyaabonyezebwa ng'akyali mwana muto n'akula nga tayagalibwa naye n'akula nga talina kwagala. Ekitegeera so gwe bw'omukaka okumwagala weweekaka okumwagala ate oba ogenda kwereetera bizibu. Ekitegeera kati kyova olaba nze ngamba nnyo abantu Doreen take time studying omuntu because this thing called marriage, this thing called relationship, sometimes it is a lifetime thing. Naye kati gwe muntu ki gw'oleeta mu bulamu bwo gw'ogenda okuspendinga naye for the rest of your life. Otandike okukaabirira ensi because I am telling you Doreen yakikoze Phantom. Put your ears on the ground. Ojja kuwulira nti yakikoze omulala. Because imagine already twakawulira bye yakakola past nga akyali eno. Abantu abavuddeyo nga balaga nti bayamba omukyalo ono. Bamuyambe. She needs help. She needs medical help. She needs counseling before anything else. Wanajja kulaga nti sigenda kiddamu akulage nti namuvuddemu sigenda kuddamu. But if you look back, this guy is a very soft man. Okitegeera he can be hit anytime and she knows he's soft
ajja kuddayo either I'm hurting, and when she goes back she will do worse. Yeah. Then she will look for other prey. Okitegeera? Abo abantu babeera banoonya ngenda oba bebo bemuyita babayita batya. When I remember the term, abagala okatinga abalala. Nga they are like they find pleasure in hurting others. Yes. Okitegeera? Nga when you're hurting, I'm happy. Yes. Timu ye losing nze, I'm happy. Chimusanyusa ajja kufumbira netooka eriwooma nga you're sad. Sadist. Okitegeera? Kati bemuyita aba sadist oba narcissist? Kijja na narcissism but sadist bebasinga. Kakati I am telling you, wano ne bwana abeera nti ye ne Phantom bagize, but she will not leave Phantom alone. That's what some that bayina ekibagatta omwana oyo, she's going to and I am telling you, because my words. I think katinga posting those days when they were still together. Kama nayo no mukazi banna musajja muleke ate omusajja yali agambe yalayidde taliddayo. They hurt you and then play that come back together game. Okitegeera? Natandika okukulaga nti I am sorry, nkwagala, ojjukira biri ebiseera bwe twabeera bwe tuti. Naye I am telling you, ate obuzibu abantu abaagala abakazi bwe batyo oba abaagala abasajja bwe batyo, they always go back to them. Ne waba nga amanyi obuzibu omuntu oyo bw'alina, naye gw'ogenda kuwulira, when Phantom gives this girl another chance, she's going to hit him so hard, it will take him time to get back on his feet. Okitegeera? She will hit him so hard. And when after hitting, even before, ngatanaba ko hitting Phantom again, because she will hit him again. Ajagenda nonyeyo omulala. Kubanga aba abantu bwe batyo tasobola kubeerawo nga talina gwalumya. Ye kimuluma okubeerawo nga talina gwalumya. Essanyu lye kubeera nga alina gwalumya. Waliwo abantu bwe batyo. Bw'abanga talina gwanyiiza kimunyiiza. Bw'abanga talina gwalumya kimuluma. Bebo bennyini mwawukanye ayagala kulabe ng'oli bubi. Yes. Moving on nobeera bulungi kimuluma agamba lwaki mukyala mwesi gwalabika bulungi. Tekisoboka. N'ayagala akomewo frustrating. Akukolerere akugire ddala ku map. Abantu batuuka n'okunoonya bagambe nti nedda gundi twamulaba bamutaala mu rehab y'egindi nga watandika okunywa ebiragalalagala biki. Okitegeera? Naye nga byonna bivudde ku ki? Gwe kye wali oyita omukwano. Naye ate nze kankubire Doreen, ono omwami si yakategeera nti omukyalo ono ali bw'ati. Kubanga agaye mbuno alina story gye nawulidde ng'anyumya ng'agamba nti omukyalo ono eriyo time bwe yakwata ejjinja n'akuba omwana we ku mutwe. Kakati gwe omuntu alisen n'owulira story bw'etyo, n'ogenda maaso ng'oyagala omuntu bw'atyo. N'ogenda maaso ng'oyagala omuntu bw'atyo mu bulamu. N'ekirala kye mpulira abasajja abasinga ababeera committed nnyo ng'ayagala omukazi bw'awulira mbuno omukazi we yeebakayebaka n'abasajja abalala n'emikwano gye abamu bamukyawa. N'ekyo kye neewuunya lwaki yasigalayo. Nedda. Ate n'ekirala. Kati these are two things, Doreen. Omanyi nti eriyo abantu, both men and women, nga bali very insecure in their lives. Nga yawulira, he's either not man enough or I am not woman enough. Nti omuntu yenna yeewaayo okunjagala aba nnyambye nnyo okunjagala. Ate omuntu yenna yeewaayo okubeera nange aba akoze kyamaanyi. Ate omuntu yenna eyeewaayo okunzaalira bannange aba ntikudde tafaali. Kati when an insecure person meets a mad person, these people are going to hurt each other. Imagine. Yes. Onajja kubeerawo ng'agamba nti she loves me. Kale yadde yakola kino na kino na kino. Naye anjagala. Naye ng'omukwano gwe gwa ddalu, ate va ku ddalu lino ery'effujjo nti nkomyewo waka nkukubyemukko oluyi nkugaye gwe okola kyawo biki. Eryo lireke. Naye eddalu ery'okukuweebuula. Eddalu ery'okukuyisaamu amaaso. A person who doesn't care, because Doreen kati era gye tulimu ya technology.
Kituufu. Naye omuntu atafuddeeyo nti bino ebintu bye njogedde ku taata w'omwana wange ate nga taata bw'abaana abalala somewhere nti enkya abaana bano bagenda kuba bayita ku internet oba mikwano gyabwe babagambe nti mama wammwe oba step mother wammwe yagamba taata wammwe ali bwati ne bwati nammwe mwogera okitegeera kati ate kyentegedde nti kirabika waliwo ekikyamu ku bantu abamu weeyogerako otya ekikyamu ekikuliko n'ogamba ono yagamba ninamu olusu sobola nze kubyogera kati otegeerera nti bwewakwata omulaluwo n'omuyingiza mu bulamu bwo lwakubanga gwe muli wali olowooza nti you are not man enough to be loved by sane women obanga olowooza nti abakazi level gy'oyagala okukwana tebajja kukkiriza kubanga gw'olowooza oli wa wansi kati kanfuna ono wa wansi wa munnange lwakuba wadde alimu ebikyamukyamu bye naye naamwetereereza otereeza kiki ky'otaakuza sooka oddeyo obuuze bazadde be bo baasobola okumutereeza bwe baba tebaasobola kumutereeza gw'olowooza ogenda kutereeza ki ky'otaakuza Doreen, omukazi yenna ne woobanga mutabuse mutya ne bbaawo there are things you do not say about your husband. There are things nti ne bwabanga tugambe bbaawo waaba asiibye ewaka anyumirwa okwambala engoye nga zirimu ebituli onyumiza ani okitegeera bbaawo tanaaba tobyogera kuba nawe esegeza oswala. And who cares to know about what happens in your home, in your bedroom, in your private life? Nze nkimanyi abakazi abalalu gye bali n'alangira omusajja kati oyo yagenze ku internet eriyo abava ku mizigo gyabwe n'amulangira street yonna mbalengera oli bwoti okola bwoti okola mizigo naye gwe ayasamizza akamwako okwogera gwe byonna by'olowooza nti oyogedde olowooza nti oswaza ki oswaza omusajja okitegeera omusajja tanaaba omusajja awunya omusajja mwavu omusajja obutonde bwe buli bwe buti omusajja tamalaako omusajja whatever byonna obyogedde naye bano abakuwuliriza Doreen ate ffe abantu ebisolo bino bye bayita abantu tuli bazibu nja kutuula ŋŋambe naye waakabiraba ebintu ebyo ng'obigumidde emyaka gyonna ekitegeeza naawe oli bwotyo katusooke tulinde omusajja ky'anaatugamba tutegeere ekituufu okitegeera kati bakutadde ku minzaani naawe batandise okupimaapima gwe yafulumiza sitori yo naye gwe weebuuze gwe bw'osirika ovaako ki bw'okyawa omuntu wo mukasirise ani agenda okubuuza nti kale twawukanye tetweweebudde ani alibabuuza nti lwaki temuli mwenna eyabagatta ani anaakubuuza ekitegeera tekiwa tekikugattako ate era tekikutoolako okutyoboola omwana wa munno tekikugattako ate era tekikwawulako okweweebuula ng'omuntu okitegeera era kati henceforth omusajja agenda okwagala omuntu oyo ensi egenda kutunuulira naawe ng'alina ekikubulako because immediately after that leero yaweebudde ono enkya tujja kutegeera eby'omulala naye abasajja bano baweebuula abamu balina zifamire zaabwe balina abakazi balina abaana erinnya lyabadde ayogerawo mbugundi akusinga bannaagundi oyo alabika alina omukyala n'abaana ng'eno yali akola ki ali ku playing okitegeera naye kati omuweebudde omutaddeyo ku internet agenda kwetaasa atya agenda kunnyonnyola atya abantu be so nze ndowooza nti let's give ourselves time okitegeera teryakugoba nti wasa teryakugoba nti zaala teryakugoba nti fumbirwa nedda weewa obudde omuntu ono katonda gw'olowooza nti katonda yamukulaze omuntu ono gw'olabye gw'owulira nti ono omuntu nandibadde naye mu bufumbo take time studying omuntu wo
kati no sorry tujilikinga nere yabali abagala na babiri those girls benakuwereza abeyogeredde bannange nabo bala nkugamba ate nze nawulirako nti abantu abamu abagenda mu bintu ebyo nti gundi nti obwongo bugira okitegeera nakuweereza message nekugamba nebane kiki ekigenda maaso bye balina kwerangira ate nze yakuyamba ate nakugamba nze ndi nekirala Doreen olaba mu relationships zino abantu abamu bw'alaba nti ekintu kye mubaddemu kwegamba kisasise nti you are no longer together ayagala akwonoonere ne gy'olaga kubanga oli ye kyeyamukoze kyasembyeyo kyebatutse ne badokita abamu ne bavaayo ne bagamba abo waliwo abantu abalina ekizibu bwe kityo damizi olina ekizibu genda bakukebere genda simanya naye ng'oyinza okusanga mukazi wattu tekyali nayo naye ng'ono ayagala nti kale akatale kankatte kyeyamukoze kitegeera akatale kankatte oyo akola gundi agira namba 2 nogamba namba 2 jukira naffe abasingayo twamulaba twalaba ka video ke aka toilet kati bwogamba namba 2 netusoka ne batandika I wish you saw comments abantu bagamba naye bannagwe eva yeyo toilet ngamba bannange this is not ali attached to toilet kati nkutegedde oli akuwaayiriza olusinga ayagala kufiiriza akatale ayagalayo nemusirika what happens I have a feeling silence is better ate nga abantu abawoggana aboogera ebintu ebyo tomanyi gwe naawe nti weeyonoonera katale oyinza okulowooza nti weekolera katale naye naawe weeyonoonera kubanga ani omulala alina amagezi agenda okujja abeere naawe ng'amanyi nti bwe munaafuna obuzibu nemwawukana ogenda mulangira buli kimu relationship tubeera n'obuntu bwaffe obwo obuyitamu nga naawe okimanyi nti obuntu buno buli unbearable era oluusi ng'otunuulira omuntu bwona omusaasira n'ogamba bambi olaba nekino akigumidde okitegeera kati obwo obuntu obwo you don't want those things coming out at any one moment kati oli ng'akeera ku makya ng'abufuula child's play nti tena njibuusizza njikasuse wano njikasuse wali nze kyenva nkugamba Doreen if you don't take time kulaba ne maturity y'omuntu gw'ogenda naye bw'abanga yono omuntu mutudde mu bbaala munywa n'atandika okweyogeza ne bye batamubuuzizza n'ayogera ddako ebbali sikako ekigere emabega ogamba ono bwe tunaabeera ffenna kyekigenda okubaawo okitegeera eriyo omuntu ayinza okukunyumiza ebiboozi Doreen n'otuula naawe n'otunula n'ogamba bino ye yabikola bino ani abimubuuzizza bino abinyumizaani does this person know that we are dating biki bino naye ate nga Katonda akuyamba otegeere ky'otwala Katonda akuyamba otegere ky'ogenda okubeera nakyo ali signs ignoring olowooza mulalu wange nja mwesobolera bw'anaakukuba ejjinja ku mutwe n'ofa mu ntaana eyo olinyumiza b'osanzeeyo nti nayina omulalu yantuusizza wano ali death eno bannange so speak another story gye nalabye nga we are recapping this girl manyi ate wabyogerako ebyokwezimba naye of course bayomba mu comments ego oli mukowuna ebyokwezimba naye abasajja bali ku side yo bayigawe kazi ne banyiga but anyway ebyokwezimba what I'm wondering is kwanga abakazi abole bagamba wezimba tena mukazi lwaki kati abakazi nga bagamba ebintu byakyuka kakati bwe sibikola oli wajja nabimukolera ne bamutwala tuleka tuzimba abantu baffe nenguba nengamba anyway ayagala kitwale katika video ke nakulaze ngomvubuka I think they were complaining omusajja mvubuka nakamba katika video kano nakamba nakuzimba mukuzimbe katuyagala ebitwera namugamba mbukubira bina zirwo byatuweka ko sente zo nakuzimba ndaga bambi ngola mvubuka yejjengo labaka TV eryawo ekitanda engera laba has done good kati my head nengamba okuzimba so bwemba ngambaddewo nga wadde sente zizo fa abawala amina abawala abato kyekyo okuzimba kye balina okulowooza nga muli ye nekirala okubeera mu nju y'oyo omuvubuka n'obeera nga tovaayo kubanga I have a feeling baali babeera bonna I think most cases manyi beefumbiza mangu like baba balooza nti no that's what is gonna keep a man
We are tight marking. Leave alone the tight marking issue. In a relationship, abasajja batera okwetaaga nnyo omuntu abawa emirembe. Emirembe egyo kitegeeza nti omuntu analaba his stupidity n'osirika n'ogamba okay kamuleke sijja muyombesa no ate awo toba mukwano gwe. Okitegeera aba yagala omugambeko but in a nice way. In a mature way. Mukwano gwo takuleka kwonooneka. Mukwano gwo takuleka going astray. Kakati, in the process of giving you the sanity that you need, giving you emirembe gye weetaaga, ofuna chance to plan. Ne weezimba. Okitegeera? Kyova olaba sometimes we tugenda mu kooti nga tugenda kwawukana. Kooti eyinza okusalawo ebintu ebyo tubigabanire wakati. Nga omukazi ayinza okuba teyateekako yadde ekikumi. Naye mbaddewo. Nze mmanyi nayamba. Mbaddewo. Program zo nkuyambye okuzituukiriza. Okitegeera? Sente zo nkuyambye nyinza okuba nga wanfuna Doreen nga obadde ogendanga mu bbala n'onywa crate 3. Naye nenzija nga nkubuulirira mpola ng'omuntu omukulu gwe n'osalawo nti munnange bwe kibanga kino kye kimusanyusa ku crate 3 ze mbadde nnywa kansigalire crate emu. Kati sente ziri eze crate 3 gwandibadde nti musaala gw'owoone yakujja kuki ku mwenge naye osobola okuzisevinga ate ne tugula ettaka. Ekitegeera? Ettaka eryo bwe tuba tuliguze nti nno liryo lyaffe bwe tuba nga tuli ffenna. Ekitegeera? Kubanga tulina plans tukoza amaka tugenda kuzaala tugenda kubeera ffenna unless something happens ne twawukana. Ekitegeera? Kakati omuntu agamba nti omukazi okuzimba omusajja nti ate leeta obukadde bwa ssente. Sobola okuwa obukadde bwa ssente twezimbe n'obulya n'obumala. Oba n'ogenda n'obuteeka mu mukazi omulala. Kituufu. Ndekawo wano. Naye gino emirembe gye nkuwadde n'oba ng'osobola okutuukiriza ebiruubirirwa byo. Nange emirembe gy'ompadde n'amagezi g'ompadde nange genkuwadde ne tuba nga buli omu asobola okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Okitegeera? Kwe kwezimba ate okusinga obukulu kusinga ne ssente ziri z'olaba. Kituufu. Nti Doreen omukazi akumalako emirembe oba omusajja akumalako emirembe akutoolako emyaka nga5 emyaka gy'akusanzeeko. Lwaki? You can't think straight. Akuteeka ku pressure. Nti ne wooba nga toli naye yonna gy'onoobeera obeera mu kutya. Oba bwe naddayo agenda kukola kati tofuna budde to think ahead. Okitegeera? Naye omukazi akuwa emirembe oba omusajja akuwa emirembe mutuula. Nti omanyi leero twalina programu ey'okutandika tugambe ey'okutandika let's say edduuka oba supermarket. Tukoze tutya? N'oleeta pulaani zo naye n'aleeta pulaani zo nti bwe tupangisa ekizimbe oba tugenda kupangisa ekizimbe oba tugenda kuzimba mu kataka kaffe kali ke twagula wali tuzimbe bwe tuti twawulemu bwe tuti amasa tukole bwe tuti abakozi tujja kwetaga kwezimba. Nyinza okuba siyina 10 kyentaddemu naye I'm helping these plans to move forward. Sikuzza mabega tudda maaso. Leero ne tumanya nti kati supermarket eyo tugitaddewo. Supermarket bwe tugiteekawo twapulaninga nti bwe tunaateekawo supermarket eyo tugulira akataka bwe tunaazimba amaka. Kati gwe ng'omukazi n'ogamba nti amagoba ge tunaakolanga tujjengangako wakiri 30%. Tukole ki? Tusevingira akataka. Era ne making sure nti nze kubanga omwami wange ali so busy kangende ngulewo nzigulewo account naye nga account eyo tuliko ba signatories babiri. Kwe kuzimba omwami wange nti newemba nga sitaddeemu yadde 10 naye bino bye tuteesezzaako ndabye ntya nti bigenda mu maaso. Kutegedde.
si kugamba nti omwami wange buli wafuna ssente nalabye akagoye ka mitwalo 3 nakugamba nti naye emitwalo 3 nga mingi nono tebakaseera luli baali bakatunda kakadde bakasaza ebbeeyi bw'atazikuwa n'onyiiga you start throwing tantrums ng'akaana akato n'okubira buli omu amasimu okimanyi mami gundi Geoffrey musabyeko akagoye ka mitwalo 3 amaze kati emyezi 2 obugoye bwangulira bwa mitwalo 5 okitegeera kati go batogenda kuzimba munno bwagenda mwambala bwambazi bwana tuka nga takyasobola kukwambaza ng'ogenda ate ng'onoonya John ayina zasobola okukwambaza musunga ate bw'otunula mu closet yo engoye zakugulidde za bukadde na bukadde. So what I'm trying to pick here, I'm picking right now, not to throw a blame to at anyone. I have a feeling guy olinga gamba guy yakola mwensobi kale wadi ya recording naye yakola mwensobi kwangu musajja kwangu okubuza mu girlfriend we nti wano okoze kubine ebintu ebiri mu nju chichi wali ndeko sente so has been in your home ovawa waka n'ogenda okukola n'alabirira maybe yalabanga bino bintu ebigula nga wali yes onsanga we wandibadde wekka wandibadde mu bigroup by'abavubuka n'otagula bino by'olina mu nju sofa wandibadde mu bigroup by'abavubuka sente zammwe muzizanya muzaala muzinywamu mwenge na kujakala na bakazi balala. She has helped you in some way okugamba nti nina omuntu ewaka twetaagayo ka TV kankagule nkateekewo bwe mba nzizeeyo ku weekend neetaaga okuwuliriza ku music kangule ka radio nkateekewo okitegeera gubule Doreen abaana abawala abamu basanga abavubuka nga mu room ye asula na ku mukeeka gye bali nga n'omukeeka gwa neighbor oluse kafaiso nga kali akavunduvundu bakajjajjo bakaani okumuwa amagezi tukole bwetu ne bakola amaka agajjudde okitegeera so you don't ask anyone nti wanzimba otya wanatekako sente meka wano ku bino okitegeera omusajja ategeera tabibuuza muntu oyo ate naawe omukazi bw'okeera ku makya n'ogula togula ka mu nkwawa okujjako nga munno tategeerekeka temutegeeragana niwe muba nga mutegeeragana byokola byammwe naye byakola byammwe kwekwezimba ndoza bakitegedde omuvubuka you stop saying lekera ogamba ebintu ebyo wantega kuliko sente zo ku TV yaliwo lastly for me chenjagala ku something I saw this yampereza baluwa yesterday actually ku radio bambi bali together 5 years bana babiri musajja natuka ekiseera nga omanyi nga alinga atafa atayagala kumanya nga bamukubira amasimu nagakwata mu maaso ge bwagenda akomawo kiro tayagala amanye gyali ate omusajja yagenda n'atwikibwa omukazi n'alekerawo okukola nga bwe bakolanga omusajja atekawo embeera nga munyiivu mukazi munene n'agamba why to save my marriage kansigala munange waka one day recently ng'ayimuka ng'agenda n'agamba 5 days omusajja takomawo what's going on besimu tazikwata agenda okugezaako okukubira one of his best friends namugamba katugambe maka yagenda Kenya mwezi Kenya takayita kugambangako agamba mbadde manyi mubeera mmwe mbadde manyi gwe mukazi we golezanga noyo yali confused kati ngaabuuza bannange sibitegeera kati right now ndi ku kisenge rent bagenda mwezi gugwako balina okusaba rent definitely abaana bakyali yabatwala wa jjajja mother in law though n'agamba kati simanye ngende naye abaana mbaleke wa jjajja ndibalaba oba ninderindeko ndabe otumanya alikomawo tetumanyi ne mubuuza wamubuuza okumawo ddi twogera manya tuyomba bwe namubuuza okumawo ddi yakanya okunzira mina ne tuyomba n'agamba Doreen kale bannanga 5 years I've been there with this guy bamugolaba ali awo agamba kale I wish I had stayed on my job kandi kakati Doreen ekintu kye tulina okumanya how can you live someone otamugamba mbuno ogenze nedda ekintu kye tulina okumanya first of all before even the kugenda things Doreen omuntu ayingirira ekintu ekikuwa essanyu ekikuwa akasente ate nga tekiri illegal tekikuweebuula ng'omuntu n'akugamba nti awo sikwagalawo
ekisookera ddala taba mukwano gwo n'akugamba nti omulimu ogwo guleke tuula awaka taba munno. Kubanga ku research ekoleddwa Doreen, abasajja abajje abakazi ku mirimu gyabwe ku 100 only 2 be basigadde nga balabirira abakazi abo nga bwe balina okulabirirwa. Be basigadde nga basasula abakazi abo nti be oli waka kankusasula omusaala gwe wamala ne balekeraawo nga basapootinga abakazi abo nga bwe balina okubasapootinga. Okitegeera? Naye ku Uganda ya leero Doreen osobola okuŋŋamba nti ogwo omulimu guleke. Enkya gwe gw'obadde weewaanisa enkya ne bakugoba oba ne guggwawo anything can happen. So ng'ate w'obanga obadde ondese nga nkola I can support the family. So nze sikiwagira omukazi yenna ali eyo nga bakugamba nti nno ki omulimu gwo guleke. Reason with your man first. Unless you are really satisfied with what he's saying. You're satisfied with the outcome. Tova ku mulimu gwo. Sigala ng'okola. Yakusanga okola, yakwagalira ku mulimu ng'okola. What makes you think nti agenda kukwagala ng'ofuuse kifuufu? Kubanga batuvuma wanenkya ne ggulo bawulira. Abakazi b'ewaka balina ebigalo biringa entangawuzi. Abakazi b'ewaka balina gafeesi gonna gaakulubuka. Naye abamu simanyi ebiviiri babasanga bakola. Namufeedinga omusajja n'afeedingisa ki omukazi. Kibabagamba abasajja abasinga bali selfish nga ye awo mu kusiiwukaako yesanyu lye ng'amanya kuyina. Amanyi kati afunye obudomola gwe guli waka kagenda akyakale ne buki. Abula tujogeddwa. Ne buno obulala buno side hands. Okitegeera? Yes. Kati gwe omukazi yenna alina akalimu konkwegayiridde. Okujjako nga bakuteereddewo ekintu ky'olaba nti kino kigenda kunsustaininga and this is going to make me happy because the other thing is about your happiness. Oh yes. Doreen we bakujja mu ssanyu lyo ogenda kubeera miserable. Nti okujjako oli ng'akoze ekintu nti kigenda kuwa essanyu tova ku ki? Tova ku mulimu gwo, tova ku kintu kikuwa essanyu, tova ku kintu kikuwa ssente, tova ku kintu gwe ky'owulira nti this thing makes me whole. Yeah. Okitegeera? Kati njagadde statement gy'ogambye mbuno omuntu akugaana okukola for example bo akujja kwagala taba mukwano gwo. Kubanga Doreen gye buva ne bujja bw'oba tokola togenda kusiba nviiri z'oyagala ogenda kusiba nviiri zijja mu ssente baawo zaakuwadde ate oluusi nga nozikuwa soka kukulangira. Okitegeera? Naakwogerera bw'ati. Bw'obanga tokola togenda kwesiiga bizigo by'oyagala. Ojja kukekkereza oyesiiga ebizigo ebijja mu nviiri mu ssente zaakuwadde. Togenda kwambala nga bw'oyagala. Ojja kwambala nga ye bw'akola ki? Bw'asobola. So ng'ate ne basajjamu abali eyo mu kitegeere nti omukazi waaba akola akuwewulako ebintu bingi nnyo. Kizibu nnyo Doreen okusanga nti omusajja akitegeera nti abaana balina okwambala. Omukazi waaba akola yatoola ku busente bwe n'ayambaza abaana. Omusajja tajja kutegeera nti curtains awakazi kaddiye, nti amasuuka gakaddiye, nti abaana beetaaga blankets, nti omwana agenda ku ssomero yeetaaga ebyokulya. Gw'alina okumujjukiza ate n'akwata 5 n'agikuwa n'akugamba mutetenkanye ebyokulya bya mitwalo 5. N'omujjukiza n'ayomba naye buli ssaawa. Naye gwe omukyala bw'oba okola you cover that gap. N'omanya nti awaka twetaaga akayumba keetaaga okusiiga langi. Kanfuna abalangi naye waanaagattira. Okitegeera? Naye omuntu yenna akujja ku mulimu nkubuulira akabeera kasitaani akato kubanga ebeera y'entandikwa y'okubonaabona. Kubanga naye yalabye nga ali stuck kalina na waatandikira abadde akyayina ekyokukola. Nze nkubuulira n'omusajja oyo amaanyi agajooga omukazi oyo yandibadde tagalina, naye kati amujooga kubanga amanyi talina waakudda. Kubanga era bambe engeri gyayogedde myagamba ebyakyuka kasa yatandika okubeera ewaka. Okitegeera? Ate ekirala kale tugambe tetuki inclining ku mukazi yekka. Kale tugambe nti omukazi alina bye yakola n'anyiiza omusajja. Naye this is a woman
bwe mubeera naye waka she's the mother of your kids. Kale yakunyiiza omulesa awaka ennyumba si nzimbe nti yiyo mpangise abaana alina okubalabirira kati bali wa maama wo maama wo wamuteerawo edduuka lyajjamu ssente ez'okulabirira abaana abo okitegeera omulumya omutima ssaawa eno alowooza oba wafunye ekizibu wherever you have gone you're not communicating tewagambako yadde mbuŋŋenza you're not supporting her in any way oyagala akole ki yette okomewo oziike ogambe nti yes I managed to depress someone's child to death wewe obugoba nti nange ndi musajja real men don't do that okitegeera ajja kucommunicating akugambe nti okay ndi wano sigenda kukomawo for the next 5 days naye ssente ziizo z'oba okozesa newoba nga wamunyiizizza omusajja ategeera Doreen tagenda kuleka in the open ajja kuleka ng'akoze kyalina okukola ng'omusajja ebyokunyiiga mujja kubyogerako luvannyuma ye mawe omukazi kiki kye yakola ennyo kye mutasobola kutuula nti mukyogereko mikwano gyo gitegere mbwogenze nze ne sitegere ow'ewaka kakati nze mukazi munnange sinandi mugambye baakukyawa bayithabatewali mazima omusajja yakukoowa naye kati akwonoonera obudde and you know for us women tuwa abasajja chance to waste our time and years and that is true nga deep down inside you that woman inside you is telling you let us try to move on naye ng'ogamba kati owulidde wakugamba nti oba ngumiikirizeeko anaakomawo amaze ebbanga kitaliiwo amaze ebbanga kitakubuulira nti kati ndi wano because he's alive takugamba I mean bad news travels faster than a wildfire okitegeera wandibadde wategeera nti yafuna ekizibu kituufu naye kakati omuntu anvuma because I'm trying to communicate because I'm trying to care oyo taba munnange love eno yakwagalana love eno yakusupport you support me I support you you care about me I care about you it is not supposed to be a one-way trip you make it a one-way trip ogenda kumenyeka ogenda kumenyeka kati nze omukyalo oyo kye mmugamba nti bw'aba ng'ayina w'asobola okutandikira agezeeko atandika obulamu bwe kati ate bano okirowooza ati abaana good enough jjajja waabwe si musezi tagenda kubalya okitegeera maybe ayinza okufosinga ne mutabani we yamushuwa ne jjajja maama wa mutabani alina okuba nga amanyi ate naye ategeera kubanga naye yaliko omukyalo omufumbo alina okuba nga amanyi what this girl is going through so nomukyala agenda ayogere ne jjajja agenda amugambe nti munnange ntuuse wentuuse biganye let me go work sigenze nti ngenze mu bufumbo I am going to work to support my children abaana nja kujjanga mbalabe ndeeta ekitono kye mba nsobodde kubanga oli jjajja kati mumumenya olw'ekitabani kye ekiri responsible okitegeera mukazi wattu let her move bw'aba ayina entandikwa waba ayina w'asobola okutandikira waba ayina ne mukwano gw'asobola omuyamba nti kati jangu wano tukole jangu wano twewogome wano kubanga kakati agenda kulinda bamukasuka ebweru anti nange kyekyo landlord ajja kwenda myezi 3 agamba owa okitegeera kati if someone is trying to be irresponsible don't make them responsible you have tried your best okitegeera let him try the new life because I am sure kizibu okusanga omuntu asirika bw'atyo nga talina we yeewogomye bamanyi n'okubagamba gwe ky'olina okumanya nze nnyina pulaani B by the way okitegeera kizibu okusanga omuntu ng'ali they are behaving like that nga talina plan B agirina okitegeera gwe omukyala gwakyali ku pulaani A ogigezza n'ogizimbulukusa pulaani eyo I'm not telling you nti genda ofune omusajja omulala because if you're hurt you're going to get someone who will hurt you even more naye noonya livelihood osobole okweyimi something that will make you happy something that will give you that satisfaction kati nange ndi muntu okitegeera noonya livelihood ekintu ky'ogenda okugyamu ssente ezigenda okubeezaawo ziyambeko n'abaana bo ono bw'anajjukira nti alina gye yazaala abaana alikola obuvunaanyizibwa bwo so nga ate si kugamba nti waaba akomyewo muddiŋŋane kubanga manye kyekyo kizibu kyatukola oluusi okuva gy'avudde
tobimanyi okitegeera tetumanyi oba akola oba mukazi yamututte okuddiŋŋana it will be her choice okitegeera naye musobola okusigaza ekyo nti tuli taata na maama twazaala abaana katukuze abaana n'ogenda mu maaso n'obulamu bwo naye n'agenda mu maaso n'obulamu bwe whatever makes the two of you happy bwe muba nga muwulira mwagala kuddiŋŋana it is okay saakasi tetera kubeera empty mubeeramu agasolosolo ago agatambula mubeeramu clowns okitegeera musobola okuddiŋŋana ne mukola saakasi yammwe okitegeera but what I know human beings wants a dog always ajja kutereeramukko wano katono akuwemu emyaka ng'ebiri 3 ng'ateredde akusiriwaze odde mu bwa housewife era addemu ate ku luno akuhitinge hard kuna making sure to train choina I think this year I wish you try kasa we are preaching to you people you try ladies love yourselves sibyangu banangu muyagale these men are selfish and actually a woman who loves herself a woman who knows her value is not a woman that can easily be broken you get back up mangu bikuluma because we are human nayo manano wagamba you know what I'll survive katono no gambo no see this person didn't make me I made myself and I can do it again tweyanziza kale badia satujja ku byawonga bena bagamba tujja kati weekly mujja kwa mulaba most times kale guys bye bye Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple.